Alright, let's talk about this, the Queen issue, yeah? You've been trending this entire week, yeah? Wabaye Nogamba, the Queen of the new generation, Abantu, Nevanyiga. But then somehow, you hear the silence? What exactly you meant by the Queen of the new generation? Okay, first and foremost, thank you so much for this great opportunity. Thanks so much, Davina. Thank you so much, VP Band, and to everyone that has been here tonight. Yeah? Thank you so much. So about the quick issue. So to take a dent band, we're actually with a save. You shout louder. Okay, you would have said just Queen. New generation kategezachi. New generation obanga gambye bali abakadde bonna basakuddewo. It's a new world. Whatever you know, new digital world. They're going to be choosing what to be on a smartphone. Maybe but right now, you see everyone. I put them as to we can see. Because when you say that, there's an artist who has been calling herself the Queen. Her and her team felt offended, especially her team. That's not my problem, I didn't start. Then, I don't know if people misunderstood you, but you said, Yagamba ni nani? Mubamanyi mubogere. Yeah? Yes. Right? Yes. Okay. It's just that someone asked me, but bamanira abantu okutusa wansi just because you know we are coming up. So just nali nina mulaga nti nekkiririzaamu nze they're not going to put me down. But I did not mean to disrespect anyone. Atende kirala sina muntu gwe nasabako bato. Sitisabako muntu yenna. Which artist do you think you can battle? Kati okitegeera nti no, kati zinga bwe nkyogedde, kati if I reply that, they will take that. So sagala kuddamu kwogera ku ya battle. Yeah. Hey. Okay, let's say they put money here and they say Ava on the right, Queen Shuba on the left. Would you accept that battle? No, you shouldn't mention people's names here because it's Ava in the house. Alright, okay? I'm going to take 3 questions. Ava also has a new song, Marcus. I want you to prepare that song because the message in that song is also very strong. Cookie, when I come, Jango Muze. Jango. Hi. Breakthrough artist. Breakthrough. Are you still a breakthrough artist? I want to first thank the Lord and the people. Most of the people upcoming. But I thank God when they gave me that award. Those people were but you're not upcoming. Though, with due respect, I could not refuse the award. Actually, the award Najitwalanga, new consistent artist on the block.
you're not upcoming, eh? One on one, and he's eh? Alright, second question, and then we'll listen to the new song, alright? We need to move from you. So I'm asking when and who is that man? Right now, njagala soke mbakube ndogo, then that can come in later. Okay. Tusanyusa okulaba we bali kuyimbira bana Uganda. Endongo etambudde etya 225. Bulungi nnyo. Kituwa kya Mukama. Otereddemu ennyimba meka? Nnyimba sibala nyingi. Naye ddoboozi. Otereddemu ennyimba meka? Ennyimba nyingi sibala. Awo nalwo ogamba nti guno omwaka ndukubye bana Uganda lubatambuza kanyaginagi. Adag. Banga nyingi kizibu sijjukira na mwaka ki oba mwaka ki. Wanula yali wa mwaka ki? Si guno? Yali guno eh? Yeah. Wanula has been really good. Bana Uganda bamwagadde nnyo ate ya crossing a border. I love the fact that over eri kati mu 7 million plus on YouTube. Yeah, so kyakabi nnyo. So okola oluyimba lwa Wanula olwo idea yali yo ba yali yo omulenzi? Idea yali ya management okujoininga omulenzi. Yeah, because yali nayo single ye, but then we did a remix of it ate nekivayo nga kyakabi nnyo, and people loved it because we mixed Luganda netutekamu n'Olusamya, and people loved it so much because twalinga abaconnecting different languages. So tugambe nti lwakwongerako ne bookings nnyo. Yeah. Twadde tuli awo guno omwaka mu bintu byewafunye award gye wafunye wali ku High People Awards ntugamba yoyo waffe Breakthrough Artist of the Year. I thank God nti neyo award we bagimpa ekigambo breakthrough abantu be bennyini abali bakikozesa actually ekigambo upcoming abantu bennyini abali bakikozesa okunvuma bo bennyini be baavayo ne bagamba takyali, she's now a branded artist avuddeyo, she's mutongole, she's now artist omutongole. So I loved it nti nno abantu kyabajja ku kiri nekibazza ne bategeera nti no ava artist mutongole, though I couldn't refuse the award, though nakitwalanga new consistent artist on blog, brand new artist on blog. Yeah. Abantu abasinga wabayingira omwaka abeera ne goals zayagala okola mu mwaka ogwo gwe biwasaba ngoli mu 2024 obituukiza mu 2025 byewayagala okola mu mwaka guno? Bituukiriza Mukama abadde mulungi. Ngaki osobola okugambayo okaba naye gwana nti nali nsaba kino nenkifuna? Bingi naye bisinga biri personal, though for the career of course osaba Mukama akalimu okasigaze because muba mu hiccups naye Mukama nyamba kalimu ne kasigala nga katambula kyekisinga ne management bweri Mukama abankuumidde yebale n'abantu bange abansupportinga Mukama abankuumidde bebale. Mbadde manyi wasaba n'omwami nti 2025 oyagala ofuna omuntu omutuufu wamufuna naye wamutereka? I believe eby'omwami of course wabeerayo right time, sirina na before singa nnyo ebyo. Sina na bibeerako nnyo. There will always be the right time for that. Nekyemanyi mu inbox yo bakuli bubi buli omwagamba owaayo abaleeta Range Rover abaleeta ennyumba abaleeta ki? Naye saawa zino sibyendiko. Ofa zaabwe ozigana bugaana? Nzigaana. Saawa zino ndi ku music. Ozigaana batera obikuwa n'obigaana? Of course waliwo ebimu nga tebirina kigendererwa. You can't just come out nga oba olina obba n'ensonga lwaki okimpa. At least singa kikuba kiconnectinga ku music nga ate kiri mu straight line asi byakunswaza oba ki, then I can take it, but if it's not mbigaana. Guno omwaka biki byogukoleddemu byewenyumiriza mu mwaka guno? Bingi naye ebisinga biri personal. Ebisinga biri personal. Kale Mukama kamwebaza obulamu kuba nsobozezza okutuuka ku byensinga okwagala byonna. Ng'omwaka guggwako bannayuganda bagamba ki bawagizi bagamba ki obasuubiza ki ekijja omwaka ogujja? Kijja muliro. Mukama nga nkwatiddeko nga bulijjo we musaba nankwatirako n'enkikuba ekijja muliro. Yes. Waliyo abantu abali bagamba nti lwaki Ava Peace awakula entalo yeeyita atya Queen nga tetumanyi Queen Sheba yaaliwo? Sagala kwogera ku mannya g'abantu balala wano ate. Yes. For due respect, with due respect, sagala kwogera na ku bantu muntu yenna because kati nze wano nzaaliwo njagala kwogera ku Ava. Naye nga gwe Queen wa generation eno eriwo? Yes, I'm the queen of the
the new generation. Okirabye wali nga nnyimba. Oba odda abaana bonna bawanise nga kuliko queen of the new generation. Abaana bonna nga bagamba queen, we want a party. Queen of the new generation. So nange binzizaamu amaanyi, you know. Olowooza wayita ebigambo ebyo tolina bw'onyiiza wabweru eyo? Sisuubira because era waliwo omwami akyogeddeawo n'agamba waliwo abanyiga naye ate wamaze okukyogera abantu ne bagamba no tetunyigangako. We are very happy. We are very happy. This is the new generation and she's the queen of the new generation. So mbadde naseetaga kiddamu because the whole audience ebadde already ekizeemu. Kitegeera? Yeah. Kati nga bwe ŋŋambye twabuuza ku Vinka yabayo in fact yaseka sinaganga nti ebya bad tubikola just tukole bukozi ndongo. Ekisooka mutuufu. Ekyokubiri nze nga bwe nabagambye I don't want to bring in anyone's name because every time you clear something oyonoona boonoonyi. Ekituufu nze sirina gwe nasabako but I've never asked for anyone. Just nti nno the other person ye bwe yakibuuza nze nendaga nti nno you know nze nekkiririzaamu nga nze but I did not mention anyone's name. Era nasembayo nga ngamba if it's negative nga kiri negative saagala. If it is out of disrespect oba nga kigenda leeta any form of disrespect era nakyo sikyagala. Nze kyenasinga ofocusingako nti no if it's bringing food on our tables then that's okay. Ekitegeera though nze ebya bato sagala kuddamu byogerako. Yes. Because sina gwe nali ngisabyeko. Nga tumaliriza fani akabidde ku stage oyo abafani bano mubakola biki ebibakaabya okutuuka okaaba amaziga ne gakulukutanga omwana omuto ng'akabira va peace? Good music nga bwe nkugambye kati ndowooza okitegedde. Kati wali ogenda kuddamu ombuuze lwaki queen okitegedde abantu balabye nga bakaaba abantu bazirise abantu bazirise abantu bakaabye omulabye nga bamufulumya wali nga omulabye babadde babiri bonna bazirise nga banna ye bali batya. Simanyi ndoza tutemuddwali bali bulungi naye kyemmanyi naye abakaaba bo basirise akaaba ali wali kati ajjaganya atali omu yogera amazima just omu yasobodde okwambuka katuuti naye nga wansi babadde abakaaba bangi. Kati kyembagamba abantu just mweyongere okwagala ava peace because nange bye binzizaamu amaanyi ate and the only thing I can offer to you guys is only good music. Please support my music. Mweyongere okwagala music wange because kye nninawo kyokka kye nnyinza obbawa sina kirala. Kitegeera? Yeah. Tukweyanziza. Thank you so much.